Waliwo abantu abalagibwa abasawo okulya emboga oba okunywa omubisi gwayo ogugikamuddwamu ekireka bangi nga beebuuza ekyama ekigirimu. Abalala bagira kyeyagalire newankubadde nga buli omu agirya mu ngeri ye. Twogeddeko n'abakugu mu by'endya okuli Christopher Mwanje wamu ne Purity Wako okuva ku Kurabits okumanya emiganyulo egiri mu kulya emboga n'enteekateeka yazo entuufu. Emboga zino zirimu ebika eby'enjawulo newankubadde nga byonna bikola omugaso gwe gumu. There's red cabbage, waliwo green cabbage, waliwo purple cabbage, waliwo broccoli, ne wabeerawo ne lettuce. Bagamba nti emboga erimu kumpi buli kirungo omuntu kye yeetaaga okuba obulungi mu mubiri gwe. Amazzi gaayo ago galimu ebirungo nga vitamini A, vitamini E, vitamini B ne vitamini C. waliwo sodium, mulimu magnesium, mulimu calcium. Okulya emboga ofuna ekirungo ekiyamba okuzimba abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri. Kubanga mu vitamin C it does a lot to contribute to our immune system kuba eyamba kuzimba ku butafaali bwe bayita white blood cells. Era erimu n'ekirungo ekikuuma olususu nga luli wamu gamba ng'obutapeeruuka. Eyamba okukola collagen. Oba manyi collagen bwe butafaali obukola skin elasticity of your skin. Nobeera nga you're not dropping. As we grow, collagen reduces. Mu mboga era mulimu n'ekirungo ekiwonya amabwa g'ebweru ne munda wamu n'okukendeeza oba okuyimiriza omusaayi oguba guva mu muntu singa abafunye ekiwundu. Vitamin K eyamba to heal wounds kuba yekozinga the blood to clot. Bw'obanga ogikozesezza mu mabwa then tugikubanga bw'okuba juice. Kati mu juice oyo mujja ebirungo ebyo biyamba mu kujjanjaba. Era abantu abalina obuzibu n'entambuza y'emmere mu mubiri endwadde nga ulcers wamu n'obutafuluma bulungi byonna emboga esobola ddala okukuyamba. Abantu abalina gut problems, cabbage eyamba nnyo kuba erina fiber. Ate fiber eyamba the body to produce some good bacteria that balance the acids in your gut. So jobola abantu abamu babagamba wowe olina ulcers lya ku cabbage. Waliwo n'abakyala bafuna obuzibu naddala mu kuyonsa ne bafuna endwadde n'obulumi mu mabeere. Kino nakyo emboga esobola okukiwonya. Oluusi amabeere instead of okuba n'amata omusaayi gujja mu mabeere ne gukola obulumi nga bungi nnyo ku mabeere. So usually ekikuta kyayo kino ekyewabweru bakiteeka ku mmere okumala eddakiika ng'emu. Amazzi ago ne geeta kati ne bakikozesa okompressinga amabeere g'omukyala. Omusaayi ogwo ne gukakkana amabeere ne gaddamu ne gaflowinga n'obulumi ne buggwawo. Emboga era eyamba ne mu kusala omugejjo. Ate manyi calories ezireeta weight. Kati cabbage terina calories. Omuntu ng'agikozesa for weight loss oyo teyeetaaga gifumbako kuba mu weight loss twagala ekintu ekituula mu mubiri tugiyita satiety effect. Kati bw'ogifumbako ate tejja kukuwa kintu ekyo. Okufuna ebirungo bino byonna bano bagamba nti olina okulongoosa obulungi emboga eno nga tonnagirya oba okuginywa okusobola okutta obuwuka. So oba togifumbyeko at least kozesa vinegar oba lemon juice. Amazzi ago ag'enniimu g'okozesa mwano mu kwoza oba amazzi agabuguma n'oyiwamu akannyo katini then n'oyoza emboga eyo. Kyokka bw'olemererwa okugirongoosa mwana wattu ate osobola ddala okufuna endwadde endala. Ogenda okusanga ng'oba ofunye diarrhea oba typhoid. Oluusi n'ofuna food poisoning. Ate abagikamulamu omubisi ne baginywa nga mbisi tekiba kirungi kuginywa njereere. Omanyi cabbage omubisi ennyo ate naye bw'omulya nnyo ayinza okukuwa gas. Oyongeramuko ku carrots n'okubiramu some other vegetables as well. Mu kulya emboga waliwo abantu abazitabulamu ebintu ebyenjawulo gamba nga mayonnaise okusinziira ku bakugu ono teyandibadde mubi kubanga zigonza zangu okutambuzibwa mu byenda kyokka aliko abantu abatalina kumwettanira. Kubanga ate mayonnaise naye eri so processed eyinza okwongerako ku weight neyongerako ku calories. Wabula emboga emanyiddwa nnyo okwonooneka amangu naddala ng'ogikamudde oba okugisala. Waliwo engeri gy'oyinza okugikuumamu ebbanga eggwanvuko. So mutereka mu fridge oba nogi there's cabbage that they dry. If you are not doing that oba olina okugirira like ogirirako there and then. Newankubadde emboga nnungi era nga ya mugaso eri omuntu
esobola obutakugasa sinakindi okuletera obuzibu singa teweegendereza ngeri gy'ogikwatamu na kugiteekateekamu. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV. Galinga nga walagi.